repairinga enteekateeka ze mu repairinga zezo ze nagula ewammwe oba nanga atagula wammwe neje nagule walala yonna naye nga tuyange etabuse njagala kugizaako sole nsobola okujja ku Bravo enkola ereeta repairs tukola za Bravo shoes ezaffe zokka because engato gye tukuwako guarantee kuba yaffe ffe tumanyi engato gy'oba oguza awalala tetwagala zigendamu ku luno maybe later tuyinza okigendamu n'abo baagala okukola repairs ennungi naye olwaleero tuli ku repair abazadde oluusi agenda omwana akomyewo waka engato yagigula mu Bravo shoes oluusi engato eno nga yenoonese n'agitwala ku Cobra tabitegeera n'aginoona ate bwonoonye naye nga kugyonoona oluusi n'agamba nti engato za Bravo shoes enkyamu naye ffe tugamba mwana bw'awummula dda mu Bravo gambe wayi engato yaffe eno ate girongosezaako mugituteerereze tulyoke tugikime tuddeyo tugezaako okulaga abazadde ne babeere n'obuvunaanyizibwa nti bwe tulwogireeta ne tugikolerako bulungi naffe tumanya oluusi tuyinza okuza ne tugamba naye engato eno omanyi yali factory error si kizibu kya mwana katugikyuse tukuwemu engato ki endala oba otuyambye okutulaga kiki engato kyekoze ki kyebadde tene omuzadde n'otabeereeyo n'alowooza mwana waffe mukyamu oluusi engato yaffe yaliko ekikyamu ffe tukkiriza ti mu ngato 10 mubaamu emu engato 5 50 pieces katugambe mu ngato 10 ziiza okuba zajja ne fault ate nga gy'oguzeko ng'eriki ne fault so bw'okomawo eri ffe tulaba obuzibu bwe buli n'otuyamba onaffe okwongeramu amaanyi okutereeza naawe n'obeera ki n'obeera happy so tetwagala tuli bantu tunda once good is once sold not returnable beri akantu ako ke baateeka wansi wa receipt naye nze wange nagamba nti sikolanga business na kintu ekyo good is once sold not returnable ebyo bikolebwa abantu balina greed mu business zaabwe bemonga omuntu akuguzeeko ekintu engato tetuuse mwana gikomyewo engato etuuse n'otanga oluusi ffe tulinamu challenges tufuna oli aguze engato atuuseeyo tetuuse mwana akomyewo ewaffe n'agamba nti engato nga tetulina sayizi eyo gy'obadde oyogerako yes tetulina sayizi tukukyusiza engato oluusi ne sayizi mwonna temuli omwana ono ffe tukolwa tutya turifandinga era nze ngamba abantu buli muntu yenna muna bizinesi ali eyo nga buli okwata ssente za kasitoma n'omanya nti ozifunye ka toyagala kumanya kasitoma kyaliko kikyamu nnyo ebiseera byemaleze muki mu bizinesi bw'oguza omuntu ekintu taking a responsibility oba obuvunaanyizibwa ogamba nti omuntu namuguziza ekintu lwaki bwe kibanga teyakyagadde teyakikozeseza kamudize sente ze ate yakubulira n'ekirala nti omuntu yenna alina right okugula ekintu ewuwo n'atuuka ewaka takyagadde n'akikomyawo bwe kityo bwe kirina okuba nga kikyali mu condition nsobola okugula suuti ewuwo nenjigezaamu nenjambala nentuuka ewaka nenzira mu mmira yange enda nenga kote eno sijjagadde omuntu alina right okudda eri ggwe amuguzizza n'amugamba nti suuti sijjagadde mbadde nsaba munzirize sente nkyusiza oba nzirize sente era nze njakubulira nti buli lwokolanga bizinesi yo bwotyo era ojja kusigala nti bakasitoma bayinulira ki ewuwo tebakuddukako ako ke kantu akapya kenjaga okulekera abantu bali mu bizinesi betuludde mu bizinesi naye omuntu bwakugulangako ekintu bw'aba takyagadde nagamba omuntu nzinze nsobola okuguza amagi nenkuwa garanti please nkuwadde tray y'amagi genda singa osanga amafu gakomyewo kukyusiza singa gawonooneka amagi gano oba gaatise mu period bweti yakomyawo nkuddiza ani akwata amagi nga teyegendereza atosobola naye era bakiri bakizze toluusi by accident komawo nkukyusize oyo kasitoma aliva ku dduuka alyanga atasobola kujjako ng'alina ekizibu ekyenjawulo tugende njagala katono nnyo maaso okufuna ku bifaananyi eby'engatto za Bravo ez'enjawulo naddala engatto z'abaana abaana manyi kati abazadde abamu kyabazayo ku ssomero abamu babakubidde dda nti omwana yazzenenga engatto tagirina oba engatto nga si nnungi nga weetaaga okuba nti oba butereevu oyagala okufuna ku ngatto ennungi mukulaga tunyonyola ku ngatto ze balina oba oli awo ne bbeeyi nga bweyinza okuba nga eyimiridde ku ssaawa ya leero ku bintu ebikwatagana n'engatto tunyonyole ku ngatto zammwe ze mulina ku ssaawa ya leero engatto tulina ez'abaana of course kuva ku myaka 3 okuva myaka 3 mpaka 18 of course n'abantu abakulu tulina size 45 bwe ngamba 18 yono omulenzi yabakuze already ali mu kigere kinene 41 42 43 44 tulina engato z'abo abakyala abaana bawala nga munene nga abaana nga ekigere kinene size 42 43 linagamba nze kufuna engato y'omwana wange kizibu
naye tubeera ne size oluusi ogiyinza okujja ziweddewo naye tubeera ne size zenene abaana abawala nga balina ebigere n'abaana abalenzi nga balina ebigere ng'omwana yakula bulungi endiisa nga smart si n'obwe waffe buli ffe gye twakulira naye nga yakula bulungi omwana ekigere kye kiriki tubeera ne sizes ezo ennene nga sizes zonna especially kuva mu myaka 3 mpaka myaka 18 bisale biri bitya bei engato zaffe za mitwalo 13 ne 14 n'ekitundu naye yeno engato gyeva kuwa garanti mwaka mulamba yeno engato gy'omanyi nti ngulidde omwana sigenda kubanga ngula buli lunaku sigenda kubanga ngula buli lunaku amini buli ttaamu n'ekirala tubeerayo ne discount bw'obanga oli muzadde especially tulina omutimbagano ogwo social media nti oli ku Facebook oba oli ku Twitter osobola okunoonya Bravo Shoes not following Bravo Shoes oluusi tubeera ne discount nga nnene nga kati tuli ku discount bitunda 35 kitegeeza engato yabadde ku mitwalo 13 eri ku mitwalo 8 kitundu betubanga twabadde ku mitwalo ebadde ku 14 kitundu ya mitwalo 9 n'ekitundu olwaleero tubeera ne discount naye ate discount eno egenda kuggwako nga 15 gwa June June gutandise leero lumu atulaba kati ku Terefayina yaffe abogenda ku Room Street ku City Center Complex first floor ekizimbe ekyo kyalinga ky'abasajja balaba ate kiriranye Namaganda Plaza kiriranye era ne eyali California era bakiyitanga kizimbe ky'abasajja balaba ye City Center Complex first floor shop number B6 tuluddewo emyaka mingi myaka 23 omanyi oluusi abantu bebalanga ya advertising oluusi oyogera ku product bagamba labika yakajja naye awo tuluddewo emyaka 23 awo wetuludde tewakulimbanga walala nti waliwo Bravo Shoes nawe ziri olita kulimbanga tuli ku omuntu yenna ayagala discount eya 35% singa ogenda yo munaku zino kuva leero ati paka inaku z'omwezi 15 bwe nobagamba nti wabadde ku Terefayina yaffe n'olaba Bravo nga boogera ku nsonga ya discount oyinza okufuna omukisa ate era ne bakwongeramu ne bakuwaamu ka discount akalala ak'enjawulo ne bakuwa ka special kakati bw'otuukayo gwe bagambe mbadde ku Terefayina ne ndaba programu eno ne batugamba nti waliyo discount ku ngatto osobola okufuna omwana w'engatto ennungi n'oba yagenze ku ssomero oyinza okukola enteekateeka essomero omwana n'ogimutwalira ku ssomero ate tukola ne deliveries oluusi abantu oyinza otuukayo katugambe emirimu oyinza otuukayo abaana ne bagamba byanjawulo naye gwe bw'otuukayo ne bagamba nti naalabye ku BBS Terefayina era weeyogereko nti oli wa BBS Terefayina obagambe nti please gyenva ate gye nalabye discount olita kulimba nakuganda nange yaweddewo eggwako nga 15 nti yes wejja okuggwawo era nga tusimanyo of course BBS okulaba nti etwala obuvunaanyizibwa naffe nebaako engeri gyeraga ebintu byaffe ebirungi byetukola ne musiima tuli wano lwa kusiima kwa BBS okulaba nti esiima mirimu gye tukola especially mu community support community era kyekindeese wano olwaleero okulaba nti sharinga story n'abantu engeri gye tusobola really okufaayo kubeera n'obuvunaanyizibwa ku communities zetukola ki zetuyamba waliwo ennaku zino ez'amasomero agamu essomero nga lirina abaana bangi essomero lirina abaana 100 lirina abaana 2,000 naye nga mu biseera bya VD oba oli awabaawo enteekateeka ez'abazadde okujja omuzadde omwana n'amugamba engatto yange maama yayononeka Bravo ine enteekateeka n'amasomero ago oba gasobola okutuukirira n'obeerayo ku nnaku ezo eza VD abasomero gayinza okutuukirira nago ne gagamba no tukooye tulina uniform ennungi waggulu naye ate engatta abaana ze bambala kati kangwe ka story katono we twayambira Fresh Kid we tukyale naye Fresh Kid yagenda n'agenda ku ssomero aba Kampala parents be bamuteking over bamukuba ekifaananyi ng'ayambadde bulungi Kampala uniform naye yalina akagato aka uniform ne ngamba kanoonye mukulu w'essomero nenanyini essomero Rajiv ne musindika message ne mugamba n'alyagadde omwana ono tumuyambye yes muwadde uniform naye wansi najja atya ku ssomero temwakimuwadde ekyo please njagala tumubeereko mpaka lwalimala essomero nga tubeera smart era kiba nti Fresh Kid olwaleero ne Felista balazeeko ekifaananyi kya Felista Fresh Kid mulabawo ku screen olwaleero ffe tuvunanyizibwa ku mwana oyo twagamba nti alina okuba smart nawe okola ki engatto egyayambala nga ssomero era ne tugenda mu bulamu bwa Fresh Kid ne tumakinga sure nti Fresh Kid atereera obulamu bwe kyo wantu olwaleero abantu basinga tebamayindi balabanga waliwo enkayana zabeeranga kwa maama taata enkayana era nkugamba nti twagenda mu family nentereeza okulaba nti olwaleero tukyalaba maama wa Fresh Kid ne taata wa Fresh Kid bali mu kuyomba era tetwakiteeka mu kamera netwamakinga sure ebintu ebyo twabimalawo ne tugamba nedda leka omwana akole ki ne Felista mumuwa ne Felista yes ali under us ne Felista abaana abo
Felista Henry Subi abaana abo twageza Henry Subi abasinga bamujukiranga bwe twabalaga luli mu programu yaffe eri gye twakola ng'akutte kesi. Yes, ate tuli happy n'omwana oyo Subi. Alina okuba nga amaze university kati. Yes, amaze university, alina project yagendamu. Project eyo mwami akwataganya naye bamuyita Aita Joel, engineer Aita Joel, nsiima nnyo Aita Joel akoze omulimu mungi nnyo ku Subi naye olaba Aita Joel musajja mu Rugubara yajja naffe ne tukwatirako Subi Henry wamu ave Kamengo omutima gw'eggwanga kyengezaako kulaga teri gamba nti ono nyamba weegundi naye era Aita Joel as an engineer akoze nnyo ekyamaanyi nnyo okulaba nti Henry Subi adda ku malamwa. Nze bwe nakwatirako Henry Subi nagamba nti Henry Subi bwatuuse bw'ati ewaabwe bali batya bwe kugenda n'entunuulira batoobe bali batya ne ngamba Henry Subi ne batoobe bonna nja bakwatirako to making sure nti nabo bafuna ebirungi mu nsi muno. Brian akadde katugenzeeko naye ndowooza tunaddamu okusinkana nja kufuna ku baana bano nfune ku Henry Subi nfune ku Fresh Kid nfune ne ku abakyuse mu nteekateeka eno nga twogera ku ngato zaffe yes naye ng'ate twogera ku ngeri engatto gyekyusiza obulamu bw'abantu nabwe kityo bw'oba ogenda maaso n'okugula ebintu oba n'okolagana ne kampani ez'enjawulo okulaba nti ofuna kampani ezo ezitakoma bukomi kufuna kasimbi naye nga bwe zifuna ensimbi ate zirina omuntu gwe zigenda maaso n'okuba nti zirina kyezimuwasibula. Banange ensiimye nnyo abatuuliza mwebale nnyo mwebale ddala nina mikwano gyange lwe nali wano ne basiima ne bagamba twakulabye ku BBS naye ekikulu ekyennyo nti nsiima nnyo BBS okulaba nti mmwe ekikulu ekyammwe si ssente sente ziri secondary kummwe bulamu bw'abantu ate kyenkutiza ne TV endala asobole okufaayo nnyo ate mugyeyo nnyo abantu abakoze ebirungi. Nali just briefly nina ekirowoozo kye nalina bwe nalaba nga waliwo okukaayana ennyo mu KCCA obwa meeya neŋŋamba abantu neŋŋamba singa nalina decision ekola ku kifo kya bwa meeya nalibadde ekifo kya bwa meeya bansonyiwe meeya nsonyiwe nalibadde ekifo ekyo kya bwa meeya nakijja mu politics ng'ekifo kya bwa meeya ne kivaayo ne kiteekebwa nti kifo ekyo tugenda ku rewardinga abantu abakoze ebyamaanyi mu ggwanga lino ng'obwa meeya tubuvotinga buli myaka tugambe ebiri ne tugamba nti ekifo ekyo obwa meeya contribution tugenda nti ku lundi luno tugenda kuvotinga obwa meeya ku bantu ne tugamba olwaleero mu myaka gino tuvotinga mu medical abantu abakoze medical betugenda okujja waffe omwaka guno ne tugenda mu bwannaasi ne tugenda mu busuubuzi ne tugenda mu bintu byonna ebikolerwa ne tujjayo profile z'abantu bano ne tujjayo ng'omuntu ng'ava Arua ne tumuwa obwa meeya najja nga yatukulembera ku city nga meeya as a reward kitegeeza nti tujja kujjayo bantu ba wansi naye ng'alina kintu ky'amaanyi kyakoze ne tumuwa reward ng'eggwanga nti ye meeya waffe musonyiwa siri selfish ne meeya izo ganto omusajja yagala twala kifo kyaffe naye it was just an idea and it's a personal idea. Toyanza nnyo toyanzege Brian Isige okuva butereevu mu Bravo Shoes emboozi yaffe bwe twetambudde olunaku olwaleero mu programu zikuka n'ensonga tujja muza twogere ku nsonga ez'enjawulo wabwe nkusuubiza nti lwanadda njagajjeko n'abantu abo ab'enjawulo bakyusiza obulamu kiwangere naawe okulaga twetaaga okukyusa obulamu bw'abantu. Nze Maurice Mukibe Mugave sigala ku Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.